Omusajja yeroboza atya mumbe kye kibeera waawo omusajja yeroboza asooka kutunula kale nnyambala kuba twambala obuntu nga bukulaga ki kyolinawo naye omulimu gwannyumira enkeera nga nzirayo nga nkola bane nga ntuukawo nina yali yanguzeeko ejjo yakomawo ng'akomawo nga nange olunga nfunye kasitoma deire kasitoma maze okuddayo ewaka ennamba yange y'essimu nali njigabye kuba mulimu ajja n'anyumirwa n'agamba mpa ku kanamba kaak'essimu kati oyo gwowadde akanamba kaak'essimu enkya bw'akomawo yayinza okukubira n'atatuuka awo nali naakakomawo ewaka nga nkubira akasimu nga ŋŋamba wabula mbadde nkomyewo nga nkyayagala bwe naddayo namukolya kye yali ayagala n'ansasula n'enzira ewaka mulimu ajja akwate kaawulire mulimu ajja nga ye ayeegomba bbeere mulimu ajja nga ye ayeegomba mimwa kuba naffe tulina obukodyo bwe tukozesa Part 2 naye katusooka ate tuwulire ku eno mpolampola nsaba ogiwulirize n'obwegendereza ate ogimaleko kubanga ejja kukunyumira nnyo era ojja kwewuunya nnyo bw'onaawulira nga egwa nyabugamba oti tewali mugamba muti eyo tuli bulungi ewaffe tetulina nnyo obuzibu mpozi kale bennakuyitidde gamba nti oluvannyuma lw'okuwuliriza yawulirako ku mboozi ey'omusizi omukyalo ono kati mu kutuwulirako ku mboozi y'omusizi ne n'agamba waayi alina ebyagala okufaananamu eby'obusezisezi kambeeko nange kyenkola ki kati ono kunyonyolemu kakati loza amanya tugaleke n'ekyalo biwayitamu ebitali birungi ngoto era mbadde njagala tugaleke kale nga njagala kunyumizaako kwabo abali mu eyo embeera yange bakyukemuko olw'ebizibu bye tuba tusisinkanye n'abaana abato abakyali ewaka abatuuse mu siteegi z'okuva ewaka bafunemuko omutima ogwebuuliriramu. Naawe wavaayo oli muwala? Navaayo ndi muwala. Kati tunyumiza ebyo bitandika bitya? Twali eyo mu kyalo ng'era omwana obwabeera mu kyalo naye nga okusoma kale kwali kuzibuzibu. Olumu school fees wali, olumu school fees taliiwo. Kati bwe natuula P7 mama n'abanga takyalinawo ssente. Iwakanga muliwo abaana nga bameka? Twaliwo abaana nga 17 nga bamu bamami wange nga balaba mulala. Nga abasajja bazaala. Kati bwe natuuka mu P7 nevaamu bwe navaamu nembanga nsigadde waka nga tetulina kyakukola. Kwe kugenda ewa sister wange omukulu. Watu tulinawo staff omukulu nga yabeera eno mu kibuga. Nengamba kangende tuyiye ekyokukola. Omaze P7 oli muto? Nali muto. Naye bwe najje wa sister wange nkole nga kale manya ajja kunjizaayo ko ku buli mutukole. Nene tutuuka nga embeera ng'era nzibu yali talina musajja tubeera mu nnyumba nga agenda n'ayiya ekyokulya nga kale era embeera nzibu nga nawe bw'omanyi eby'ekibuga. Apangisa bupangisa? Ng'apangisa ate ng'alina n'abaana. Kati nange ne neeyongerako olwo ne tuweera famire y'abantu 5 naye nga mu kibuga bw'obimanyi titebiba byangu. Kati waliwo kale omuvubuka gwe yatumanga nga bw'agenda okukola amalayo ko wiiki nga takomyewo. N'omuvubuka oyo ng'amutuma nnyo ewaka. Bweyamukanga amutuma kola mulimu ki? Atuleetere ku mmere atubuuze kale ng'afaayo alabe tuli mu mbeera ki ewaka bw'atuleseewo n'abaana. Bw'alekangawo n'akaana akato n'agenda okukola. Naye oyo omuvubuka gwe yatumanga n'abanga kale omuntu gwenda banga ategeera nanimbalimba n'engenda. Nakulimbalimba okujja wane wa sister wange? Nanimbalimba nzije wa sister wange agenda ampase. Kale nga nange yali wa boda? Yali wa boda. Kale nga nange nkuzeemu awo nga ngenze mpezizaawo emyaka nga 16. Kati bwe ntuukayo nga ntutte nembeerayoko we nafunira olubuto naye ng'era embeera nga naye bw'omanya ababoda leero akulekedde ssente enkya tazikulekedde. Sister wamusiibula? Nadduka obuddusi yandekera abaana
nange nenziruka nengenda nemulekawo. Kati bwe natuukayo maze okuzaala nfunisiza olubuto mbonyebonye n'olubuto bwe ntyo nga bwe nkubirako sisita nga ngamba nakugamba weekuume naye n'olema nonzirukako kati munnaye nze sirina kyakukolera nentoba nenzaala bwe nazaala kale embeera nebeera ng'embeera si nnyangu. Nentuuka nenfuna waliwo awo omukyala neibaafe ng'alina mukwano gwayagala omukozi. Nentuuka nennemererwa nendaba ng'ensi egaanye neŋŋamba nemubuuza anaazikiriza okukola ng'onina omwana aŋŋamba ajja kukkiriza naye kakita gweobeera ng'okimanyi kyewagenda okukola bwe bakulekera kyayiwa abaana towaako omwana wo wabula olina kuwa babe bo ne banywa gweowo n'omuwa amazzi. Kati nembeera awo neŋŋenda nasindika transport netulinnya netugenda olwo odduka obuddusi nadduka obuddusi era yandekawo ng'agenze kukola nze nemuggalirawo ekisunzo n'ekireka ewa neiba kubanga ne Land Road yali atugambye tuveemu kati nga ndaba tetulina gyakudda neŋŋaka ŋŋende enkola obwawusigaalo neŋŋenda n'omwana wange netutuukayo naye ng'omukyala amataale kaagapimye mu bikopo omwana yali ayogera ng'obukopo bwabuleseewo bw'olina obbuwa omwana we owuwo ne bwakaabira amata n'omuwaako omwana we nadda n'amugaa nti naanyweddeko ogwo omwezi takusasula anti omwana we yagunywamu mata. Nembeerawo nenkola emyezi gyalinga 6 nembeera negaana nga jjukira onnina omwana tayagala omwana akwate ku kintu kye. Akusasula olusente nga mmeka? Yali ansasula emitwalo 4. Limbagambye nti tutandikidde eno mpolampola mbeera gy'owulira gyanyumyako ye yamutwala mu guli omulimu omukyafu ate ogwamuviramu ebizibu byogenda okuba ntewuliza ng'atunyumiza ali mu bwawusigaalo obufumba abugezezzaako kati wuno ali mu bwawusigaalo yanaalyanga neŋŋumira emitwalo 4 naye omukyala yansasulako omwezi ogumu gisigadde emyezi 2 nga ngamba omwana we yanywangamu amata omwana we yanyikwatanga ku bikopo by'omwana wange naye ng'omwana ne bwagamba nti oba omwana talina kyakwambala ng'engoye weeziri ng'azikuma omuliro omwana we alemezza mbala nebinnemerera nenfunaawo ku mikwano gyange gyali awo banneyiba ewa muganda wakolema gye watuukira obufumbo bukulemye ogenze okukola bwawusigalo nabo buganye n'obwawusigalo nga nabo buganye nentambula mukwano gwange naŋŋamba naye tulinayo eyo wetukolera naye kati bosi bwe bwanaakulanga ovudde wano n'odda wali ewaffe. Mukwano gwoki? Mukwano gwange nabasanga awo ku mizigo naye nga balina gurupu yaabwe naye nga kale ndaba banyirira bafaanana bulungi nga beegombesa ngamba ye nemwe bannaye nga bwe babuuzabuuzaako naye kati naŋŋamba naye tulinayo omulimu naye kwetaaga ng'onyirira ng'oyambala bulungi naye nga nze siina ngoye ng'onyirira nga nze sinyirira ngamba ye ŋŋenda kukola ntya ne baŋŋamba kale tujja kuwanga ku bwambalo ojje tugende tukole naye mbabuuza naye mulimo ki ne baŋŋamba gwe tofaayo kuli omulimu gufuna nga nva wa boosi wange bwe yandekaawo nga nze omwana musitula waliwo sengaawe ng'ali kumpi nga musitula nga mutuusa wa sengaawe nga nze ntambula. Omwana weza bbanga ki? Owange yali ali mu myaka nga 6 awo kubanga bwe nabeera ew'omusajja nagumiikiriza embeera nensooka nembeererawo ddala nga njiye ekyokuddako nensooka nenzirukawo naye ng'okuzaala ko nazaalawo omu nemutwala nemuleka ewa sengaawe bwe namuleka awo nze nentambula neŋŋenda kati boosi yagenda okudda nga nze siriiwo ng'asangawo omwana we nga nze nagenze. Naye omulimu gwe bakutwala okukola gwo gutegedde? Nze nga baŋŋambye gufuna ate olina okuba ng'onyirya naye nga tonnagutegeera. Ne ngamba oba kuweereza mu restauranti oba mu mawoteeri gano ag'ebbeeyi nga sigamanyi sigatuukanga namu wabula nga nze nesunga mulimu gunyirira ate ng'osobola okufuna ssente ezikulabirira n'omwana wo n'olya n'onywa. Ate olwo kati bakutwala ogenda kusulawa? Babe bagenda okunsuza naye nga baŋŋambye buli lunaku lwe nnaakola
nina obbawangako omutwalo ne baŋŋamba lw'onooba tokoze olwo ddo bw'onookola enkeera ng'otusasula neŋŋamba naye mulimu ki nga nsituka nga nvaawo nga tutuuka nga baŋŋamba kati gwe tojja susulanga wano ewange boosi we ayinza okulaba n'alowooza nti nze eyakubbye n'antwala ewa mukwano gwe omulala abeera ewalako naye nga besinkagana eyo ku mulimu nga ntwala nga tutuuka bambi bandabirira nga ntuuse nga bampa ebyokulya nga bampa ebyokunywa ssaawa bwe zaali ziwera 10 nga baŋŋamba nno waategedde kwata zino 15,000 olweggulo tugende wali mu saaluuni nga ntuuka ng'omusajja nga nsalako obuviiri bwali busiiwuufu nga nsalako obuviiri nga tudda bwe twasala obuviiri ne tudda nga bampako ku buzigo bwabwe banfuirako busipule bwabwe nga neerongoosa nga nnyirira nga bampa ku bugoye bwabwe obw'okwambala naye nga mbabuuza nga mumpa obugoye bumpi nga nze waka nnakula maama atugamba bamalaaya be bambala obugoye obumpi nga bambuuza kiki kye wazzeeko ky'otamanyi wazze kukola abawala mu nnyumba baali basulamu 4 kati nze neneegattako ne tuwera 5 ne baŋŋamba gwe wazze mu kibuga muno Kampala mu kibuga Kampala wano ne tubeera nga mulumu tuli mu 5 naye nga bannaaye olweggulo we lwatuuka ne ŋŋenda ne tutandika okukola ala yenna gamba nti nze emirimu gy'enkola gya kawungeezi mazima gali nti otyamu ewaawo gye bali abakola emirimu egyo mirungi akawungeezi naye kyala bagamba nti nkola nze kawungeezi abaawo okutya kati ayingira omulimu wuliriza ne baŋŋamba yimirira wano bamututte bamukozeeko owulira bw'olaba omusajja nga ajjanga omugamba ti nze nno nina fresh nga tutunda ogenze ku kkubo olweggulo bampadde obwambalo bwe nayambala ne bantwala ku kkubo naye nga waliwoko ka distance nga kuliko kale mayiro nga 3 twabampa ne ka transport twalinya nga tunyirira nga bankozeeko bulungi nnyo nga nyirira tutuuka ku kkubo baŋŋamba agenze mu kalimu akapya banne mikwano gye bakyalibe ke bamututtemu waliwo ekizimbe nga baŋŋamba olina okuyimirira ano ku madaala agava mu kizimbe wano kati nga nabo bayimirira side ne side naye nga abasajja bayitawo ne bagenda eyo waggulu nga waliyo kale puulu waliyo ebintu kale ebisanyusa waliyo n'omwenge waliyo buli kimu ekisanyusa ng'omanyi waggulu nga waliyo kiraabu kati mwaka akakuubo waliwo obudaala we twayimiriranga ku stage kati nga wetu stage nga boga nti owa boda alina stage naffe tuba ne stage yaffe we tukolera nga tutuuka nga baŋŋamba omusajja bw'ayita omugamba nina fresh nebuuza gamba kati tegeza tuzze kwetunda nga baŋŋamba toddamu nabyogera bula guyita buyisibwa kasitoma n'otegeera omulimu gwezze okukola bwe natuuka awo olwo nentegeera nti etegeza bandeese kwetunda neŋŋamba naye atisi mwandindeseemu bwawusigaalo teweesikaamu nensika neŋŋamba mwandindeseemu mbwawusigaalo nembeera nga nkola obwawusigaalo bwange atisi wandinonyereza omulimu gw'obwawusigaalo naŋŋamba toyagala funa sente nemugamba njagala naŋŋamba kati nno olina okukola kubala ntonoobeerawo tolina transport anaakuza wammwe ate olina okulya ate eridduseeyo eri nziruseeyo sisobola kuddayo ne boosi yakomyewo nga siriiwo anoonya nga nzira ku kkubo nga tutandika kuyita basajja kwolwo olwannamira nafuna abasajja 3 kalimu akapya naye nga buli musajja olwasooka lwannamira nenkola nenyumirwa kuba buli musajja yakugulanga 2 ng'omugamba shoti ye2 longo ye5 kati bw'obeera ontwala nsuleyo nga ompa 10 neneebuuza okusulayo omusajja bw'ananzita nene baŋŋamba just biba byangu ng'era bw'obeera ewuwo tye nenguma nafuna abasajja 3 ne bampa sente nenkola emitwalo gyange bakuwaza ki wali okoze eki nga naawe bw'obimanyi otuuka oba baali bagula shoti dakiika 3 ng'ovuddeyo noonaabako nodda ku kkubo kati mbuuza nga mwina kisenge loogi kiki okwo kwennyini kwalingako abagagga nga bayinako kati yakola kirabu ng'ateekako rooms nga rooms ziriko nga 3 naye kati nga nze bwe nkutwalayo kwejo 2 gy'oba ompadde
nze mutemera nga kati nze buli muntu gwe ntwalayo mutemerako 5 nensigazaawo ogumu ekitundu. Kati kwolwo nagenda okunyuka nga akasente mwekali kuba nafuna abasajja 3 ate nga bonna bansasula. Kuba mikwano gyange gyaŋŋambanga bw'onoobeeranga ne kasitoma ow'obuli lunaku mulimu lwajja n'omuwola. N'okuwola bulijjo bakolaki? Bawola. Nga kwolwo lwazze n'omuwola enkya bwadde akusasula. Nakuwa ena. Nakuwa ena. Kati jjukira gwe oli omugamba nti oli nja kukuwa atampadde. Wabula ate gwe bw'ofuna omulala n'omutwalayo ate omusasula. Kati oli wadde tannaba kujja gwena tumeka sure nti oli omusasula. Obeere nga tolinayo bbanja. Eryo bw'oba olinayo ebbanja otuuka nga bakugobyewo ate onookolerawa. Kati kwolwo ne tunyuka bannange bwe nanyuka ne ssente nga ndi musanyufu akalimo ne kannyumira. Kwegamba nti wanyuka n'emitwalo nga ena kitundu eta gumu kitundu za room gumu kitundu nga ngusasuddeyo nennyukamu n'ekitundu. Eri mukama we yali akusasula atya? Yali ansasula emitwalo 4 omwezi. Kati ozikolera mu lunaku lumu. Nendaba nga nzikolera mu lunaku lumu neŋŋamba nkikubye. Balamu obwo baganda bammwe bannyinammwe abamu bwe balimu ebyo bye bayitamu ebyo bye bakola. Naye mboozi eno okugireeta ku mpewo kuno si lwakuba twagala ku promotinga muzoogwo. Nsonga enkulu mu byonna obeeko kyoyigamu kuba leeta abo abantu abayitamu obwo obulamu luvannyuma ate ne bitabuka. Ono muwulira yeewaananga bwe yali afuna ssente emitwalo 4 mukama we gyali amuwa omwezi yazikolera olunaku lumu n'agamba seddayo kumba obuzibu bujja mu maaso awo nga bw'ogenda okuwulira. Kati bwe nazifuna banaye nasanyuka. Atandise okufuna ku ssente naye ng'omulimu gwakula gwegwo mukyafu muzibu. Neŋŋamba kati n'ekitundu. Naye nga ebyokoze obijjukira? Nga byenkoze byo mbijjukira. Naye neŋŋamba kati nze kakitamba nfunye ssente ebisigadde sijja bitunuulira kuba ab'omukyalo tebakola kitebandaba. Neŋŋamba kankole kakita nfunye ssente nenkwatako omutwalo gw'abali bwe nali nsula nengubawa n'ebyokulya nendyayo ebyokulya bya 5 nensigazaamu emitwalo gyange 3 nengitereka. Olwo nga nkolerera ekigendererwa mbuveemu. Bwe naamala ofuna ssente nenfuna wensula nenfuna neza kapito nga mbuvaamu. N'omulimu gwannyumira enkeera nga nzirayo nga nkola banaye nga ntuukawo nina yali yanguzeeko ejjo yakomawo ng'akomawo nga nange olwo nga nfunye kasitoma deire kasitoma aŋŋamba nga tugenda. Bwe twanyuka ku olwo maze okuddayo ewaka ennamba yange y'essimu nali ngigabye kuba mulimu ajja n'anyumirwa n'agamba mpa ku kanamba kaak'essimu. Kati oyo gwowadde akanamba kaak'essimu enkya bw'akomawo yayinza okukubira n'atatuukaawo. N'ofuna w'omusanga. N'akugamba nti nyimiridde bwati ne bwe wati jangu bwe n'ogenda. Mulimu ayinza okugamba nti jangu ewange erinnya bwoti ne bwoti onsange wano tugende ewaka. Akanamba k'essimu nali nkagabye nga ntuuka nali naakakomawo ewaka nga nkubira akasimu nga ŋŋamba wabula mbadde nkomyewo nga nkyayagala kubanga wadde onnyuse naye wandibadde okomawo. Neŋŋamba namuga neŋŋambadde lunaku olwokubiri nemuga ŋŋambadde ntuuse ofuna ŋŋamba asooka okomewo. Nenzirayo bwe naddayo namukolya kye yali ayagala nansasula nenzira ewaka namperekera mpaka ewaka naŋŋamba osula wano we wayimiriranga ku kkubo katono nnyo obeerangawo ne banno? Twalingawo bangi naye nga bonna bakula kuba abayitangawo baalinga bangi ng'ate bo balina ne baddeire kasitoma abakubira amasimu kwolwo n'atakola. Katono nnyo omusajja yeeroboza atya? Ki ekibeera bwawo omusajja yeeroboza? Asooka kutunula kale ennyambala kuba twambala obuntu nga bukulaga ki ky'olinawo n'enfaanana. Mulimu ajja akwate kaawulire, mulimu ajja nga ye ayeegomba bbeere, mulimu ajja nga ye ayeegomba mimwa. Kale buli omu omusajja abeera alinako kyayeegomba. Eno gye twatandikidde naye tulina we tulaga. Kale katugambe nti katandika butandisi totya akasikatiddemu totya mwali mulabye ku firimu kati owulyako owulidde nga kasikatiddemu teweekanga nnyo teweekanga ina we tulaga kuba naffe tulina obukodyo we tukozesa
abantu abo bamulaba kukuba ekiro nga bakuyita nti anko nti ate lwaki oba oyita anko balina obukodyo wuliriza agenda osanga ne bwabaayo koota asangayo kiro ate emboozi ng'eyagala kunnemerera mwana w'obuwala ono ne tuteekayokko ebipika n'olaga nti kinene ate oyo sayansi atya mukikola mutya era ogenda ne tunoonya kuba kati waliwo banene ababitunda ebyokwekolako byaffe atuliriza nga bwe mbagambye nti tulina we tulaga naye bagale tusooke tuyite mu bulamu bano nyenamo bwe babeera mu bino bye bakola ate era kino kiri atabaala obadde onaabisanga wanga togenze kufuuka kasitoma mulimu amaduuka nga go gabitunda kati nga akantu ako k'oyambala kalina okuba nga kokalaga nti kinene naye nga kitono kati bw'omukubisaawo ye bw'atuuka eri aba takyagaanye n'ate ono ow'ebbeere alina okusooka okuliraba nti lyedyo liwera kati kisinziira kasitoma kale gw'ofunye olunaku ate si lunaku kubanza olunaku n'abantu 10 mbakolako baba nga mbafu wali obakolako nga mbakolako abantu 10 kati omu bw'aba yazze dakiika 3 aba agenze ate olowooza alwawo nnyo n'eddakiika 3 nze aba amulese n'eddakiika 3 nze aba amulese nze nina bwenkola n'aba nga ayanguye zife ne tugenda ku byaffe ebirala awo muba temubbye ate nze mba nkuyiiya mba nfunye ssente lindako muyinza okulagaana dakiika zammwe 3 naye n'omuyiiya n'omuwa 3 ne muwala eddakiika 5 nze n'agenda kuba ye ekikyayo olwedde kiba kiweze ye yaba tatuukiriza kyeyagambye bw'osasula eddakiika 3 bwe n'omalako 5 nze zange ng'ozimpa kuba nze mba nkukoledde ggwe kyoyagala katonda wange nze nina enkwata gye nkwatamu mu ddakiika 5 n'oba ng'omaze ne kasitoma omulala n'ayingira kuba bwendwa kuggw'omu ate omulala ayinza okumpitako kati mba nziruka nzireyo onaabe weekoleko oddeyo n'engoye tutwalamu engoye ez'okukyusa gwe n'ojja nga wampiseeko ng'ondaba mu lumyufu ogenda okudda nga ate nayambadde eddaakalala twekolerako ddala bwe twali tukyakola nga ffe twekolerako ddala naye nga obuzibu obusinga muntu akututte lunaku omuntu akutwala ekiro kiramba akuwa 10